Zensobi ze yakola zezo nti akubye abantu naye alien we bagendedde omusibanga yakyuka abadde agenda akyuka mpola mpola abadde agenda akyuka mu mbeera naye nga mmwe ababeera naye muganya okukyuka mulowooza nze saabalabanga nga ababuulirira Bobi Wine naye yava mu ghetto okubeera mu ghetto tekitegeeza mbu lwakuba wavaayo ne wojja mu bantu sigala nga weeyisa ng'owa ghetto ekikufuula owakabi kwe kukyuka nti ekifudde Bobi Wine owakabi yava mu ghetto naye tulaba akyuka kyovudde bambuuza ku Alien Skin yabagamba mumuwe second chance kuba yakitegeera nti Alien yali yakalaba embeera ennungi yalina okukola ensobi zonna kyovudde olaba Bobi Wine era oyo musajja mugezi nnyo yabagamba give him second chance ekintu omuntu ategeera yenna ekyo ekintu aba akimanyi nti woba wakalaba ssente okola ensobi era mwena nyongera bategeeza nti Alien we bamusibidde abadde yakyuse obuzibu buli ku bano batambula naye era mmwe bafangoni simanyanga fangoni sima mwenna abali wano bafangoni gundi amaaso mugateeke ku bantu aba batambula ne Alien Skin ababeeyita musayigwe sima mubanda wa Alien simanyanga kateero wa Alien abo be bamusibisizza nti olwokuba Alien muntu alina omukwano ogwa nnamaddala wakwagala aba akwagadde asobola n'okufiirira nti abaana ba ghetto tebeevaamu abaana mudde eno mutambuza empisa embi musiiwuuka empisa naye muzikolera mu linnya lya munnammwe musanga abantu nga ne Alien tali yaliwe yeebase ne mubakuba abantu we bagenda ku poliisi bagamba Alien yankubye lwa nsonga babalaba mutambula na Alien kati mmwe abali ku gundi ya Alien Skin nga temunnagamba kuba free Alien mwabimaze naye nga temwagala munnammwe adde mukomera amaaso mugakanule mugateeke kwaba abamuliraanye n'abo abeereeta ewuwe nga bagasima akateero wa Alien be bakola ebikolobero be basibisizza munnaabwe bebo be bakola ebikolobero era mwebuulirire nti nga tulwana Alien aveeyo mwe batambula nabo mwebuulirire yemwe abakola ebikolobero ne babiteeka ku munnammwe ate mumala obbikola ne mwesisiigiriza ewuwe mumala okubba amasimu g'abantu omuntu yenna ategera weebuuze lwaki baaligambye nti Alien yabbye essimu gwekyoga Alien talina ssente zeegulira simu tubeere bantu abategeera omanyize ekyanjawula n'abo abantu abafangoni mbundi musiru okusiriwala nga nasazeho nsiriwala naye obwongo bwange bwa waggulu nnyo gwolooza Alien asobola okubba eyo essimu abo abaana batambula naye mukole fujjo lyonna ne baliteeka ku ye musajja ali mukomera mukyera mukyatiisa abantu nti tugenda bakuba era wamu n'amala okuba era abantu bajja gamba era effe eno era Alien yatukubye mwebuulirire ekifuula owa ghetto ow'amaanyi kwe kutransforminga mulabe ku Bobi Wine yali wa ghetto bye yakola yabikola dde mabegoba naye yakola ensobi ze n'ekye tutunulira kyekyo kyali olwaleero okuva mu ghetto no transforming nga tekitegeeza mbu buli ssaawa olina bbeera eyo kyuka ne banno bakulabireko ffe tubawolereza naye buli ssaawa we munaakuba abantu Katonda yabawa chansi n'abalaga ku nsi ennungi n'abawonya ghetto lwaki temukyuka ki ekibagaanyo kyuka kiki tuli wano free Alien Skin simayanga yabbya akasimu mwababba ne bakwatamu munnammwe kiki ekibagaanyo kyuka ate gwe Crime Kateero oluvaano ngenda kuggulako omusango ontiisatiisa mwabakuba abantu omusajja ali mu kkomera era mukyatiisatiisa abantu ali eri asasulira bibi byammwe Alien yali yakyuka nti abafangoni soja nze sikolagana nammwe nze Alien yali kyali wange naye olwaleero mbadde nsaba mukolewe muti
nti olunaku olwayo tuyinza omujjayo naye babeera nabo we baba tebakyusizza mpisa oba abamwetambulizaako oba abajja ewuwe nga bawuza simafango ni soja sima musayi gwaliyeni sigamba nti buli omu mulimu abamu naye we muba temukyusizza mpisa yammwe engeri gye mweyisaamu aliyeni bakyamuzzaayo kubanga si yakola emisango mwabagikola ate we mugikola abantu bagisiba ku ye bagamba yagikoze kano kabagezi bokka abasiru mulindeemu nze njogera n'abagezi ekibaluma nti amagezi nga ina n'amasiru kati olusi muba munsubiramu bya kisiru naye byamagezi byennina lwaleero abaana abatambula n'aliyeni si abatambula naye abeesiba ku ggaali ye abamwesibako mbu tuli majeege sima tuli ki mulimu abamu ab'empisa naye abasinga osiiwuuka empisa mu abasibya munnammwe yemu abamusibya amazima googerweko tetuleme kwogerako mbu lwakuba muli ki muleme odde okwebuulirira kati katubagamba amazima yemu abasibya munnammwe lwakuba omusajja tutasobola beegaana kuba olwedde ensi emumanyi wafujjo kati we mukola ebikyamu abantu ne bagamba aliyeni talina ngeri gye yeewozaako balina musiba busibi naye temujja tumanyira naffe tuli mikwano gye katubagambeko mubagambe mwe bafango ni soja mwenna abali eyo fenda mission twagala aliyeni abere mirembe kuba tumwagala naye abamusibya ali kusasula bikolobero by'abakyalibe beba kuba abantu beba bamasimu g'abantu ne bamala ne baddukira ewuwe ne bamwekukuutirizaako poliisi wejja neerondola ekwatamu ye kuba balowooza yaba balagidde naye ebyo ebintu babikola ku lwabwe kati mubakanuleko amaaso beebuulirire mujja kyuka lwampaka mulimba mujja kyuka naffe tuli baggeto mujja kyuka mulimba abantu babakooye ebbanga lye babawadde okyuka emyaka 2 aliyeni lyamaze mu feemu mubadde mulina okukyuka kuba aliyeni abadde platform muzikozese mukwana abakazi abebbeyi babawe ssente platform muzikozese mufune obulango aliyeni abawadde amannya mwe abatambula naye sina kutambula naye mwe abamuliraanye emyaka giri egi kiki ekibaganya okyuka lwaki mukyakuba abantu lwaki mukyabba abantu mwe abatambula naye kuba bali abali mu ghetto abatannafuna exposure bo sibanenya kyovudola batubatuukako mpola tubalaga omukwano bakyuke era nenyongera n'okuwula gavumenti ya Uganda bino ebigambo byange nti essaawa zino munoonya bayeekera naye we mutagende mu ghetto ne mukola programs ne mugezaako yamba abaana ne mukakasa nti ssente ze musindika mu ghetto zituuka ne mubaako bye mukola mu ghetto mukwana ebiddako tebijja bba birungi because the ghetto is training ghetto eri mu kutraininga bayeekera teri abateekamu ssente naye betraininga bokka abaana balumiddwa enjala bakooye beekyawakyawa tebayina ssuubi bayiga obutemu bayiga obubbi ate nga tobanenya ku lw'ensonga mubalekeredde ate mmwe temukirabamu makulu ekyo mugamba be bamanyi bajja kufa enkoola yaabwe naye omulabe wammwe ajja kujja akozesa abaana ba ghetto jjukira olwedde bafuuse nga bayeekera ate abakozese ate okulwanisa mmwe kyovudde olaba mbakoowola gavumenti bannange mutandika okutunula mu ghetto oba si kyo omuntu ajja kukozesa ghetto abayeekere ekiri mu ghetto kiralamuko bye bino bye tulaba nti mubikula amaaso gamwe mulengerere wala muleme kulengera byaleero era nenyongera okwebaza abantu nti mwebale kwagala baana ba ghetto kubanga abannayuganda olunaku olwaleero we bategerera nti omuntu avudde mu ghetto bamwaniririzaawo
n'ennyimba ze bazaaniririzaawo kati n'ennyongera okugamba abaana ba ghetto nti abantu babaagala babaaniriza tubadde tusaba we tuba tubawadde obudde nga tubaagala nga tubalaze omukwano nga naffe tuli creating awareness nti n'aba ghetto bantu mwebuulirire mukyuse byebye byange abamu muyinza okuddaawo ne mugamba mbu lwaki oyo fe abamu twalondebwa ate Katonda yatulonda lwa nsonga abamu muddayo ne mugamba lwaki aliyeni ate yawooya amasannyalaze golooza aliyeni musiru golooza kiki kye yandabamu nga tonna bagamba mbu lwaki yalonda oyo lwaki amasannyalaze yagawa oyo golooza kiki kye yandabamu omuyita musiru baana ba ghetto mbadde nsaba mwebuulirire Mukama wayamba aliyeni nava mukomera nyamba mwebuulirire mutuyambe mwebuulirire era nyongera okukomekereza statement yange nga ngamba nti aliyeni waba bamuvunana emisango 15 mu kooti 10 teyagikola 10 batambula nabo be bagikola naye lwakuba atambula nabo oba lwakuba bamwesisigirizaako bagiteeka kuyiye kati awo wenyimusize eddoboozi lyange ne ngamba nti mmwe abeesisigiriza kwali yenu mukozese mwenna abasinga aba platform mukozese mukyuse embeera muli awo mukola ebikolobero lyammwe omusajja ali mukomera mukyatiisatiisa abantu mbugwe tugenda kukuba mulagirawo kati nti gwe basibye muntu mukyamu era n'ebitongole bya security muddemu munoonyereze kubanga munakwata aliyeni yeka abamenyi b'amateeka gye bali omuntu ali mukomera bamusibye naye kyeragirawo lwatu nti bye bamusibidde si ye yabikola ababikola bali ongamba otya mbu basibidde aliyeni kuba abantu nga saawa zino aboogerako abalinga abatakanya nabye oba aboogera amazima gennyini eno waliyo ababatiisa nti tugenda bakuba kitegeeza abakuba bali wabweru omuntu gwe basibye mukyamu poliisi mwongere okkanula amaaso abanoonyereza mwongere okkanula amaaso kati nno mmwe mulabika mumpita wa bulijjo mwongere okkanula amaaso abakozi b'ebikolobero mwabalese wabweru anti mwagambye mugenda kunkuba ababbe essimu eyo gye mugamba uno aliyeni ye yagibbye bali wabweru muganya okwebuulirira ojja otya ano n'ongamba ogenda kunkuba yemu abakola ebikolobero ne mwesisigiriza ku mwana olijjo liyo gwe basibye mumanyi musajja mukakamu naye bamusibye lwakubanga ye head w'abo abaana ye head of security Juliyo musajja mukakamu ekisembayo Juliyo alina empisa Juliyo tasobola kumala gawanika ngumi nti akuba muntu asooka kuyita n'ayogera naawe naawuliriza bulungi ekikuvaamu kiraga kati nti baasibye abantu abakyamu basibye abantu abali innocent abakola ebintu ebyo wegiba misango nga giri 15 gibavunaanyizibwa abagikola nga 13 kwejo bali bweru naye abali ebweru Mukama ababisseeko akasubi nti aliyeni yabafiiriridde mutuyambe mwebuulirire we muba mulemeddwa mugende musome ku butabo bwa Bobi Wine. Bobi Wine is a ghetto gladiator kati ali mu kuvuganya ku bwa presidency leader of opposition naye yava mu ghetto temuyina kye mutugamba tubasaasira nze sinenya baana ba ghetto kuba ghetto nzibeeramu naye nnenya bano aliyeni be yawa platform ne exposure niye nga muganyo kyuka temuyina kye mutugamba musibisiza bba wange ali mu komera yegwe yabba essimu yemu abakuba abantu tukigumidde tusaba aveeyo niye ne waanaavaayo nga mmwe temukyusiza mpisa zammwe era bagenda sigala nga bamusiba kubanga mumwesisigirizaako ababuuliridde muganye mbeera naliyeni n'abagamba nange mulekeraawo okugira ki kale switi naye gye bali
aliyeni ababuulira sokolireko omukwano ababuulira n'abagamba baneemulekerawo okuba abantu banange tukyuke banange tukole ekitu kitegeera muli baggeto era tubaagala niyenze kyeŋŋamba kiri ekintu eki abantu abatambula n'aliyeni skini mwebuulirire mwe kiyinza obba nga tekibaluma nga mwamanyira amakomera naye bannammwe be baasibye si be baakoze ebikolobero baabasibye ku lwammwe bali bafiiriridde mmwe bane mutuyambe mwebuulirire ekyo kirabibwa n'ayonka nti aliyeni ali mu kkomera naye abatiisatiisa okuba abantu aboogera ne ku nsonga zino bali wabweru kiraga abakola ebintu ebyo ebyasibisizza omwana wattu mukyali wabweru mutambula naye omukama abaagala era badde chansi mukyuse banange mukyuse mutuyambe mukyuse ate muli wano mwewaana naye nze nina abantu abanfolowinga bangi bannamateeka banfolowinga bannabyabufuzi banfolowinga ate bansipotinga kati beera wano ng'okomentinga nga weewaana ng'omanyi bakulaba gwe kyolina omumanya nze omuntu akyasinza okwogera ebyekisiri wano ku tiktok naye nze omuntu akyasinza obbeera mu spotlight y'abantu abo abategeera bannabyabufuzi bandaba nnyo bannengeramu kubanga nina amagezi kati ojja kudda wano okomentinge yefe ababbye temutumanyira temutukola ki babalaba kati nze mbabuusizza babalaba mwebuulirire byebye byange mazima fangoni soldiers mwebalirwana naye kyembawa entanda gyembasibirira mwongere okukanula amaaso mwetunulemu ttooki buli omwatunulire munne mumanye nti abaasibisiza aliyeni balimu mmwe be bakola ebikolobero ne beesisigiriza ku aliyeni musajja wattu ne yeetikka omusaalaba be bakuba abantu be babba amasimu kyokka ate era tebeebuuliridde nti baasibye munnaabwe era bakyatiisatiisa abantu bakyayagala okuba abantu kitegeeza bo we baba tebanneebuulira aliyeni akyali mu katyabaga era bakyamuzzaayo byebye byange omusiru lindamu